newankubadde bagamba nti kiri muttu kimanyibwa nnyini kyo, naye okuwuliriza kulungi kuba kukuyamba okutegeera. Sometimes omuntu ne bw'aba abuzaabuza era osobola okuwulira eddoboozi nga likankaanirira oba nga lirimu okubuusabuusa n'otegeera nti waayi kireka waliwo okwekengera. Kakati Afande Nalweyiso y'omu ku abo abaatoboterera ekyama nga General Museveni akakasizza nti omukyala Janet Museveni mulwadde era yafunamu obukosefukosefu, newankubadde nga abamu baali bagamba mubijjawa ne State House erowooza mubijjawa, naye ye yasobola okutubuulira. Kakati okukozesa experience nga ye eyali mu lutalo, newankubadde nga bwayisa omufumbiro batugamba yalinga afumba mmere naye yalingawo n'alaba ebigenda mu maaso. First of all atubuulira ekyakwasa Muwanga Kivumbi ekituufu, ekyo ntukimanya. Kati ate n'atubuulira mu byayogera tusobola okufuniramu endowooza ku kuvaawo kwa Kyagulanyi ne gyali n'obukulembeze mu kibiina kya NUP. Tusobola bw'oba ng'osobola okukola kye bayita deep thinking, osobola okufumiitiza n'ogamba ategeeza kino nakyo nakino. Naye ndowooza tusooke na Muwanga Kivumbi. Nsonga ki yamukwasa, naye nga bwetugendeyo tewerabira nti aba Hillside View Apartments bino bisulo bya mulembe nnyo bisangibwa ku Entebbe Road. Bw'otuuke na Mulanda Kitendeka Jansi buuza ejanyiku kyaki yewajja ogenda okusanga Hillside View Apartments, ate nga Maintenance Palace bantu balina ku solar systems, balina solar, balina ebyamazzi n'ebyamasannyalaze ne ttiimu eyava kugesobola okuyambako okubinstallinga. Nsonga ki yakwasa Muwanga Kivumbi eyaddala? Tekijja kuddamu kubaawo abantu bakitegeere. Kati baba nga yo freedom of speech yakuvuma byenda bya Jeno MK akulira amagye nga gakwasisiza empisa gabehavinga bulungi, gwe n'ogamba nti kati no, tekijja kusoboka ekyo. Fando kambuwadde muko nino kambuwala tukoyanziza. Tewali kubuusabuusa, nsonga ya kwegulumiza nti bano bongera okukakasa ku nsonga ya Muhoozi okubeera kwegamba nga tagambwako n'antagambwako. Nsonga ya kwegulumiza, takabbulu ya kwegulumiza y'ensonga eyakwasa Muwanga Kivumbi, nti kubanga yayogera ku muntu atagambwako nti Muhoozi yali asonyiye, in other words yali asonyiye Muwanga Kivumbi olw'okuba nti nno baakiraba nti ensonga ezaali zimukwasiza zaali tezijja nga teziriiyo. Era Nalweyiso ayongera otukakasa mu katambi ako bw'oba ogenze n'okanoonyereza ajja kugamba nti ensonga ezasibya Muwanga Kivumbi ate si ze zaamukwasa omulundi ogwokubiri. Ezaamusibya omulundi ogwasooka si zaamukwasa omulundi ogwokubiri. Okitegedde, ezaamusibya omulundi ogwasooka nga bajingiridde, kati omulundi ogwokubiri nga bo balika babyesonyiye kwogera ku oli n'antagambwako waabwe gwe bageza kuteekawo bw'akwasisizza amagye empisa akoze atya, era amagye galimu abo bamuwuliriramu ba Save My Job onookola ku SFC kuba kati tubala oba okitegeera. Era abasingamu ba DNA abamu bw'obatunuulira ku nfaana gye bafaanana ddala, waliwo abaali bakuuma akalulu abatera okubeera mu Kampala nga basuubira okuba nti baliyo okwekalakaasa, olabira ddala nga si baawano. Kakati tetugenda kuwangaalirayo nnyo eyo ku Muwanga Kivumbi, naye ng'ekituufu kiri nti tannamanyikako mayitire. Kigambibwa okuba nti yakubwa bubi nnyo, era okusinziira ku Nalukoola agamba nti bwe bakuba omuntu obubi ennyo mu detention bamutereka okumala ebbanga asobole okuwona, kwegamba agenda okudda nga temulina bujulizi nti buuno aliko bruises oba ki. Kakati ku nsonga ya Kyagulanyi, Nalweyiso wano azzeemu ekibuuzo n'obwegendereza ennyo era nga mweraliikirivu okusinziira ku ttooni gy'abadde akozesa, yadde nga tasobola kukakasa bakama be nti bannange ekijja si muntu. Abyeko bayire mutabuli otannadda nagadde n'okuloopera Mwami Kyagulanyi ekyali bweru bw'eggwanga tannadda. Naye atiisa olaba bye mbadde njogera ku vidiyo ziramulabye nga akunga balonde benyigire mu kalulu k'ebyalo
akyakulembera akyakulemberera ddala muntu w'amaanyi akulemberera ku Zoom n'okuteesa ateeseza okwo abantu ne batuula ne bamutunuulira ne obalabira nga nabo nga bawanika emikono bamubuuza ebibuuzo nga addamu addaddiye simanyi akyawumuddemu alabika akyawumuddemu ajja kudda naye ojjukira mwanyinaze Besigye yagenda nga akalulu kakagwa n'akomawo nga tugenda mu kalala ayinza okudda nga tugenda ate bannayuganda balungi nnyo era ne bamugoberera n'akomawo nga tugenda mu kalala ne yeewandiisa bintu byonna ne bigwa bulungi n'atandika okutambula Uganda ng'agenda yeewanira ku bye bakoze emyaka 5 nga taliiwo ono naye oba yagenda kuwumulamu mpaka ali mu ggwanga lya Amerika paka 231 oba ajja kudda ndooza ajja kuba kanakalulu bwe kanagwa ajja kudda okuyozayoza abawangudde naye kirungi ogende nti akasita tumulaba ng'ayogerako eri abantu bewayagalidde okay kakati Kyagulanyi obutambi bwe yakata recently mu Luganda n'Oluzungu nga akakasa bannankyukakyuka nti temulina kuggwamu maanyi essaawa yonna tununula eggwanga lyaffe era final destination eri Uganda. Museveni alina okugenda era alina okukwatibwa ne mutabani we balina okuvunaanibwa. Kigambibwa okuba nti ebyo nga bamaze okubeera nga babiwulira baayitirawo high command Muhoozi n'atandika okubeera nga ababuuza eno wanywevu eno pata kana kakondo mwakazizaawo ate wali ate porous borders ate biki nga byonna bibabuuza ku mulirwano muwulire bifaayo mu amatuuga bambega baffe gye bali ku mulirwano babagamba ki ku mawanga ago ku mulirwano ng'amaze okuwulira ebigambo ebyo era nga yamanyi nti oli abikakasa wabula tamanyi butya byongera okukakasa kati nalweiso akyali ku script yenkadde. Script yenkadde egamba nti nno mubeere mu kalulu nga mwerimbisi kebategeka nga beerimbisi mu demokrasiya then balangirire Museveni. Mukomewo mubeere mu kalulu bannayuganda mulonde ebyo byalimu nedda. Nso ekibalo kyakyuka dda nze omu ku abo abatajja kulonda Kyagulanyi singa akomawo okwesimbawo 231 sijja kulonda era sijja muwagira nze omu ku abo kubanga naye kennyini akimanyi nti akalulu bwe biba nti kulonda Uganda tosobola kuginunula ng'oyita mu kalulu ne Besigye yakyogera ne Kyagulanyi asiiba akyogera era naye yakyogera era mu kampeni yatugamba 2025-2026 nti mukimanyi bulungi nnyo ne bwe nfuna obululu 9 ku 10 tebajja kunnangirira era bwe kyali bwekito bwe kyali kati nalweiso bw'atunulira byonna n'ebibeerayo eri nga bwe nfunnyonnyodde ebyaliyo nga batula obufoofofu mu ddoboozi ly'owulira nti mulimu ekintu ekirala era akakasa nti Kyagulanyi gyali era ajja kudda lwakuba akimanyi bulungi nnyo nti bano baakurosinga dda red line era akimanyi bulungi nnyo n'ensobi Muhoozi ze yakola okuba muka Kyagulanyi okuwamba emaka ge n'okumugoba wano e Uganda n'okumukwagala omusibako emisango gy'obutujju n'ebirala byonna akimanyi yali grave mistake era abo bennyini bwe batuula eyo bagamba mwapulaninga ekintu ne kitakola ne kiba nga kitegeeza nti Kyagulanyi afaananigirako ddala Museveni ow'olukumu 1981 kuba 1980 bw'atyo yakola ki yafuluma Uganda n'adduka mu ngeri efaanaganako bw'etyo yadda 1981 kulonda oba kati ebyo byonna bikyali awo njagala okubabuulira nkugambye nti njogera ebyo bye ndaba era bye ntunuulira ne nkakasa nti kituufu kirabika bino biri bwe biti
naye nga bano bakyali ku script eri enkadde Muhoozi ajje yeesimbewo mbu bagende mu kalulu mbu ke batulimba mu California ffe kwoyo byabakama aseka n'okuseka juzi yali aduula mwamulaba nga bamubuuza interview na Chwaji ku Mutimagana yaliko ebyo tekyali Munnayuganda ayinza kubikkiriza naddala ku kalulu ka president. Omuntu agenda okusoba president kitegeeza talina kuba wano Uganda ku street z'e Kampala ng'atambula. Ba MP tujja kulonda n'ebirala bagibe bityo kubanga kibuumaaza ng'ente eri ku kyoto esuze ku kyoto. MP tasobola kukyusa bwa president kubanga omutwe omukulu omutwe ekyennyanja kivunda kuva ku mutwe. Twagala president mulala. Era president alina okunoonya engeri gy'ayingira State House mu ngeri yonna. Kati nalweso byaliko ebyo nabo bennyini bakimanye okusinziira ku butambi Kyagulanyi bye yalikodi nga juzi nabo bennyini bwe bavugiramu byenda namu muntu ebiwawuumiramu buli kaseera. Tetuwakanira baagwa naye nga ebyo byebyo okwegumya kuba kwegumya naye bw'ozibiriza bw'oti kituufu oba okimanyi nga ye yali abaddeko mu nsiko.